ABASESSALONIIKA eky'okubiri essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kaakano ebikwata ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okukuŋŋaana kwaffe okumusisinkana, tubeegayirira abooluganda obutasagaasagana mangu mu magezi gammwe, newakubadde okweraliikirira, newakubadde olw'omwoyo, newakubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gyetuli, nti olunaku lwa Mukama waffe lutuuse. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa, omwana w'okuzikirira aziyiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Temujjukira nga bwe nnali nga nkyali gye muli nababuulira ebyo? Era ne kaakano ekirobera mukimanyi, alyoke abikkulwe mu ntuuko ze. Kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lw'aliggibwawo. Awo omujeemu oli n'alyoka abikkulwa, Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kwe n'okujja kwe. Naye okujja kw'oyo atakwata mateeka, olw'okukola kwa Sitaani kulijja n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba, n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula, kubanga baagaana okwagala amazima balyoke balokoke. Kubanga kyava abasindikira okukyama okw'amaanyi bakkirize eby'obulimba, bonna balyoke basalirwe omusango abatakkiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu. Naye kitugwanidde ffe okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe, abooluganda abaagalwa Mukama waffe, kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye mu kutukuzibwa omwoyo n'okukkiriza amazima. Kino yakibayitira okuyita mu njiri yaffe, mulyoke mufune ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale nno abooluganda, muyimirirenga era munywezenga bye mwaweebwa ne bwe mwayigirizibwa, oba mu kigambo oba mu bbaluwa yaffe. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe eyatwagala n'atuwa okusanyuka okutaggwaawo n'essuubi eddungi mu kisa, abasanyusa emitima gyammwe aginyweze nga mu buli kikolwa n'ekigambo ekirungi.